الحمد لله الذي يخلق ولا يخلق ويرزق ولا يرزق. أحمده سبحانه الذي يطعم ولا يطعم ولا يجير ولا يجال عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون، فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala omutonzi wa byonna atenga yetatondebwa. Yoyo Allah subhanahu wa ta'ala atugabirira era nga ye Allah tagabirirwa. Yatulisa Allah subhanahu wa ta'ala nga teriyo kitendo kyonna kimuliisa. Asaanirwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga yawulibwa mu bwomu bwe. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala asookusaasira n'emirembe biddeeri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatujjira n'ekitangaala kino eky'eddiini eno y'Obusiraamu. Naamira omwoyo gwange n'ejjamma okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala lyekkubo lyokka ery'okwesiima ku dduniya kuno ne ku akhira. Tunyweze nnyo okutya Allah nga n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala kola ebyo Allah byayagala, kuleka ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyaziiza, n'ogoberera ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ng'omugondera olugondero lw'okubeera nga omusinza. Naamira omwoyo gwange n'ejjamma okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alan, nga Allah tumutya mu kyama ne mu lwatu, tukole emirimu emirungi eginatuusa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, kubeerawo kwaffe kuno ku nsi Allah yateeka mu bulamu buno obw'ensi obutono naye nga bukola omuwendo omunene obuwangaazi obw'olubeerera obwakhira. Fuba nnyo mu buwangaazi Allah bwakuwadde bw'otamanyi muwendo ogenda kuwangaala kiseera ki. Okole ekyo Allah lwaki yakuteeka ku nsi. Tuli ku nsi kuno kusinza Allah. Wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Allah yagaa nti saatonda majinni na bantu wabula Allah yatutonda lwakubeera nga tumusinza. Bannange twawule Allah tumusinze, tukole ibaada mu bwomu bwa Allah. Ekigendererwa ekyo ekinene kyava Allah subhanahu wa ta'ala yatuteeka ku nsi li ibadatihi, kubeera nga Allah tumusinza mu bwomu. Tetwajja ku nsi kuno kukola kirala. Ekiseera kye tuli ku nsi kuno si kirala kya kusinza Allah mu bwomu. Tuleme kusinza birala, wabula twawule Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah bw'atulaga ensonga eyatutonza, kubeera nga Allah yawulibwa. Mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala tukoleramu ekyengero ekinene eky'okuyingira ejjana. Ejjana ekolebwa nga tuli kuno ku dduniya
ng'okola emirimu emirungi. Ate asinze Allah nga Allah bwe yalagira, n'atayawula Allah nga Allah bw'ayagala ayawulibwe, era nga Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe yayigiriza engeri gye twawulamu Allah ey'obutasinza kirala kyonna. Anaatuukiriza ekigendererwa ekyo n'asinza Allah mu bw'omu nga tasinzizza lubaale, nga tasinzizzaayo birala, oyo agenda okuyingira ejjana. Tuli mu bulamu buno obw'ensi nga tusinza Allah, tunoonyaamu Allah kutuyingiza jjana. Bali abatali basiraamu bagamba bakolerera ggulu, naye omukkiriza akimanyi bulungi nti okukola kwe, okusaala kwasaala ng'asaala ku lwa Allah, newe kuba kusala ng'asala ku lwa Allah, keebezza kajakutte mu maali yagiweeyo ku lwa Allah, anoonyaamu jjana. Ayagala Allah kumuyingiza jjana, teri yajja kuyingira jjana ng'abadde ku nsi kuno ng'asinza birala. Ejjana egenda kuyingiribwa abo bokka abayawula Allah. Bali abalala batuga nti bakolerera eggulu, so ng'ensi n'eggulu byonna Allah agenda bisaanyaawo. Naye omukkiriza Allah gw'awadde amagezi amalamu amanyi nti mu kaweefubeewe ow'okusinza Allah anoonya ejjana. Naye tuba tusabira bannaffe abo abali wansi w'ettaka, tulaajana nga twegayirira Allah abayingize ejjana, kubanga tetulina kitulaga nti Kabuli kyekifo ekisembayo mu bifo mu bulamu bw'omuntu. Wabula awo Allah tuteekawo akaseera nga Allah bwe yajja alambika emitendeera tusobole okuyingira ejjana. Ejjana eyo Allah mwe yateeka ebyengero ebiyitirivu. Naye muganda wange omusiraamu ne mwannyinaze omulungi, ejjana tekusuba. Beera ku nsi kuno obuwangaazi Allah bw'akuwadde, osinze Allah nga mu kusinza okwonoonyaamu ejjana. Uiddat lilmuttaqiin, Allah agamba nti yagiteekateeka n'agitegeka Allah ng'agitegekera abo abaamutya, abaali bamusinza mu bw'omu ne bamwawula. N'olw'ensonga eyo tufube nnyo okulaba nga buli muddu yenna Allah gw'awadde obulamu, gw'awadde okutegeera, asinze Allah mu bw'omu asobole okuyingira ejjana. Era ogezeeko nnyo okulwanyisa omwoyo gwo okulaba nga ejjana tekusuba ng'okyali mulamu. Ku nsi kuno kuliko ejjana yaako, era nga Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yagamba nti inna fi dunya janna, ku duniya kuno kuliko ejjana, man lam yadkhuluha lam yadkhulu jannata al-akhirah, aliba tayingidde ejjana ya duniya, ejjana yo ku akhira tagenda giyingira. Jjana ki ey'oku duniya? Kutegeera Allah, kwawula Allah, n'obeera mu bulamu buno nga Allah obadde omusinza. Gwe wenna akyalina akati okyasuubira nti kaleeta emikisa, bannanga aleeta emikisa agabe emikisa ya Allah, kejjeeko nga bukyali. Akyasuubira nti bw'okeera ku makya n'ovunnamira ekitonde ekirala kyonna, n'okisaba obulabirizi n'obulezi, n'okisaba olugagga n'oluzaalo, ejjana ekusubye. Inna fi dunya janna, ku duniya kuno kuliko ejjana, man lam yadkhuluha lam yadkhulu jannata al-akhirah, aliba tayingidde ejjana ya ku duniya kuno, ejjana y'oku akhira tagenda giyingira. Ejjana y'oku duniya yeruwa ma'rifatullah bitawhidihi wa asma'ihi wa sifatihi, kwe kutegeera Allah n'omwawula, kwe kutegeera Allah n'omusinza mu bw'omu. Kyova batugamba nti ad-dunya sijnul mu'min, edduniya kkomera lya mukkiriza. Omukkiriza abeera kuno ng'obulamu bwabwe waddeyo kusinza Allah, neyerekereza, n'azuukuka mu kiro n'asala salatu tahajjud. Kuno ku duniya talinaako masanyu,
essanyu lye kulaba nga asanyusa mulezi Allah. Inna fi dunya janna man lam yadkhuluha lam yadkhulu jannata al-akhirah. Ku dunia kuno mwana wattu kuliko ejjana. Ali batayingidde ejjana ya kuno, ejjana yo kwa akhira tagenda jiyingira. Kyovola babali ejjana eyo tebagirina. Abagirina be bana abategeera Allah ne bamwawula. Tukolerere ejjana eya akhira nga tuyita ku jjana kuno Allah gyatuwadde ku nsi okubeera nga tumutegeera nga tumusinza. Biki ebigenda okulemesa omuntu okuyingira ejjana? Ngenda kwogera ku nsonga 3 enkulu ezeekiise wakati wo mu kusubwa ejjana eya akhira nga n'ejjana y'edduniya ekulemye. Ekisookera ddala ekigenda okulemesa omuntu okuyingira ejjana ekyekiise wakati we n'okuyingira ejjana al-ishraaku billah, kwe kugattika ku Allah. Bannange Allah yanyiigira shiriki. Simanyiyo zambi Allah de yateekako bukambwe nga shiriki. Tubula Lukumani yasaasira omwana we bwe yali amubuulira mu bigambo ebingi bye yamubuulirira yatandika n'ensonga ennene. Buli muzadde yenna gye yali tunuulidde mu baana be yamugamba nti ya bunayya, mu bulumi mu kisa eky'okulumirira omwana, ya bunayya la tushiriku billah, mwana wange togattikanga ku Allah. Inna shirika la dhulmun adhim, shiriki bulyaza amaanyi obunene. Nabbi Ibrahim mummanyi taata w'abakkiriza, jjajja w'abakkiriza. Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam yawula Allah n'atuuka n'okumenyaamenya amasanamu ebibumbe abantu be baali basinza, naye yasigala mweraliikirivu. Yagamba nti rabbi wajnubni wa baniya an na'buda al-asnam, Allah wange nkingiriza n'ezzadde lyange okubeera nga tusinza ebibumbe, okubeera nga tusinza amasanamu, okubeera nga tusinza lubaale. Eyo ensonga eyeekiise wakati wo mu kuyingira ejjana. Allah akyatuwadde chansi nga tukyali ku nsi kuno, okyasobola okwenenya. Shiriki tagenda kuyingizisa muntu jjana. Hatta n'okuwona kabuli, ebibonerezo bya kabuli olina kufa ng'ofudde oyawula Allah. Kyava Allah tegeeza mu Qur'ani y'ekitiibwa, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah anyweza abo abakkiriza abafudde ne tawhid bilqawli thabit, n'abanyweza n'ekigambo kya la ilaha illa Allah nga bakyali balamu ne bakyatula nembulamu buli obwa kabuli. Allah n'abanyweza kubanga bafudde bamwawula. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam hadisi mu Bukhari yagamba nti atani ati min indi rabbi, yanzijira okuva eri Allah. Riwaya endala egamba nti Jibrilu atani min indi rabbi, Jibrilu yajja okuva eri Allah n'amugamba nti ya Muhammad, owange gwe Muhammad. Jibrilu bw'okujja eri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yamulaga nti abantu mu umma yo bonna bagenda kuyingira ejjana. Kuba yagamba nti fakhayyarani an yadkhula nisfu ummati aljanna, yannonderawo abantu ba hafu mu umma yange bayingira ejjana n'okubeera nga mbawulereza. Ne Nabbi yagamba nti fakhtarutu shafaati li ummati, nalondawo okuwolereza abantu ba umma yange liman mata la yushiriku billahi shay'an, ku yenna agenda okufa ng'afudde tagattika ku Allah. Kitegeeza okujja kwa Jibrilu kwali kuwa mawulire ag'essanyu eri Nabbi. Nange genjagala nkusanyuse mu khutuba eno y'ekitiibwa, muganda wange amawulire g'olina ag'essanyu. Omuntu yenna anaafa nga tagattise ku Allah tagenda kuyingira muliro. Omuntu yenna anaafa ng'abadde ayawula Allah n'afiira ku tawhid, n'afa ne la ilaha illa Allah entuufu etaliimu shiriki, etaliimu kuzuula mu ddiini, agenda kuyingira ejjana. Ekyokubiri, anaafa yenna mu umma ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam la yushiriku billahi shay'an, nga tagattise ku Allah kintu kirala kyonna talina kati.
ka mikisa, talina irizi etangira ndwadde, talina mbuzi ziri waka za mikisa, talina nkoko etavaawo emala ebibimba, agenda kufuna okuwolereza kwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amawulire ago ga ssanyu eri buli musiraamu yenna. Anaafa yenna nga tagattise ku Allah kintu kirala kyonna Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yalaga ti agenda kuyingira ejjana. Ekyokubiri, agenda kufuna okuwolereza kwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baganda bange abasiraamu, ensonga ya shiriki yekiise wakati waffe mu kuyingira ejjana. Basahaba batuuka n'okubuuza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti alifa nga kitagattise ku Allah agenda kuyingira ejjana. Ne batuuka omubuuza wa inzana wa insaraka, ne bwalibanga yabba, ne bwalibanga yayenda. Nabbi naddamu n'abakakasa nti man mata min ummati, alifa mu umma yange, la yushriku billahi shay'an, nga afudde tagattika ku Allah, dakhala aljanna, agenda kuyingira ejjana. Hadisi tetulaga nti obwenzi Allah yabukkiriza, wabula etulaga nti amazambi galimu amadaala. Naye ezambi liri erisoose waggulu, eryekiise wakati waffe obutayingira jjana, erya shiriki, teryenkana na mazambi gano ng'okubba, ng'okwenda. Naye alijja ne tawhid nga yayawula Allah, agenda kuyingira ejjana. Kale ne bwalijja n'obwenzi alifuna okuwolerezebwa kwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gali amazambi gago ogenda geeyimirira, ogeesasulire obwenzi, obubbi, obulimba, okukola ki agatali shiriki, ago go ogenda geesasulira otya bwaliba Allah yagadde ali kuteeka mu muliro, osasule punishment eyo. Naye ku nkomero yaayo, akhiril mataaf, enkomerero omalewo era oyingire ejjana. Naye oli omushiriku eyagattika ku Allah talinaayo akhiril mataaf, awaluhu wa akhiruhu annar, entandikwaye n'enkomerero obulamu bwonna kubeera mu muliro. Innahu man yushriku billah fakad harrama Allahu alayhi aljanna. Baganda bange agattika ku Allah, Allah yagamba innahu man yushriku billah, alijjanga yagattika ku Allah, fakad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah yaziiza kuyo kuyingira ejjana. Tufeeyo nnyo eri abantu baffe okubakubiriza okunywerera ku tawhid. Bamaama baffe batera okunafuwa, abakyala batera okunafuwa, bamaama batera okunafuwa olw'abaana baabwe abawala. Bagenda ne babayitiramu ebizibu, ng'obufumbo buganye, bambi n'amutambulira amunywereza obufumbo bwe. Mutuuleeko n'abazadde baffe, Allah bawadde nga bakyali balamu, mutuuleeko nabo, mubalengeza akabenje akanene akali mu shiriki. Abaana abo abawala abasistaazi baffe betuzaalibwa nabo batera nnyo okuwugula bazadde baffe, naddala abakyala, ne babakozesa ensobi ya shiriki. Agenda n'amubuulira ebizibu byasanze mu bufumbo, agenda n'amubuulira ebizibu nga bwaluddewo okufumbirwa mukazi wattu maama olw'obulumi bw'omwana, n'amutambulira amunywereze, amunoonyeze emikisa, amuwangaalize mu bufumbo, naye ng'ali ku jjana gye yeziiza. Yenna akyali omulamu, ddala nga abazadde okyabalina, basaasire obalumirirwe. Ate leka kugamba nti nze ndi seefu, maama wange asaala. Bangi abasaala nga bagenda mu bintu ebyo. Leka kugamba nti maama wange yeebikkirira hajjati mulamba. Bangi abagudde mu shiriki nga n'obwa hajjati babulina. Naye ejjana kwali gye yeeziiza gy'atagenda kuyingira. Tubalumirirwe, tubasaasire. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو البر وهو التواب الكريم. أستغفرك يا الله، أستغفرك يا الله، أستغفرك. الحمد لله
الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد baganda banga basilamu nziramu okubakuutira okutya Allah nziramu okubalengeza ensonga ennene eyekiise wakati waffe n'okuyingira ejjana nga y'ensonga ya shiriki banange twewale shiriki basilamu bangi bwe twogera ku shiriki banyiiga ne balabanga ebyobuwangwa ebiri awo ebiwedde emirimu ebiteekeddwa okubeera nga biweebwa ekitiibwa ekyenjawulo naye bw'obanga ddala oli musiraamu wasiramuka n'oyogera ekigambo kya la ilaha illallah weerumirirwe lumirirwa abantu bo nti ensonga egenda okutulemesa ejjana shiriku kugattika ku Allah Kulaani evumirira shiriki ekyaleeta bannabbi bonna Allah be yatuma betumanyiiko 25 bonna nga bw'obamanyi kututiisa kabenje kali mu shiriki Kulaani ejjudde okutulabula obutagwa mu shiriki lwaki tuleka ensonga ng'eyo ennene gye tulaba esaanyizaawo famire zaffe oli n'aloga ne munne n'agenda ku ntaana ya taata we ya muganda we n'akolerako ebitasaana naye nga lwa shiriki basajja bameka abalidde ebikyafu bye batategeera lwa shiriki bameka abasaanyizaawo obulamu bwa bannaabwe ne babafuula ebyeneena lwa shiriki temanyi nti waliwo ne shiriki abakyala gwe bakola nga bamukozesa nnyo naddala abasajja abalina abakyala basukka ku omu bw'agenda mu maka amalala ennamagoma ng'ono amuggyako alinga alina limooti n'amuzikiza n'atuuka eyo n'atunula ebiriroliro ono nga ye yakayamuggyeko bwadde ewoono n'aterera bulungi ebyo lwaki tetulumirirwa bantu nga bigenda bafuukira obuzibu obutagenda kubayingisa jjana ne boogera ku shiriki emitaafu ne gibajja ne boogera ku shiriki ne mugamba obwo butabliiki baganda bange shiriki tagenda kuyingiza muntu jjana Allah yayogera mu Kulaani Lukumaana alaajanira omwana we muto teyali muntu mukulu omwana gwakubiza n'amugamba nti ya bunayya la tushiriku billah inna shirika la dhulmun adhim alaajanira mwana muto nga amulaba nti senga anaakola shiriki ejjana egenda musuba tukolerera jjana ku duniya kuno naye oyo shiriki abakyala bamukola bw'akulaba ogenza awalala ebiyungu ebirala n'akujja ku bulungi akugirako ddala totale bw'okomawo emirongooti n'agisimba abantu bagenda kusubwa ejjana nga bali mu ebyo saagala kumensioninga mannya g'abantu famire zize zituukibwako bizibu bwe bityo buli omu yeekyekinge ensonga endala egenda okutulemesa okuyingira ejjana eyeekiise wakati waffe oluvannyuma lwa shiriki nafsuk gwe mwoyo gwo omutima gwo guno bana tulongose emitima gyaffe gino girimu ebintu bingi obubi obutemu omutima gwo gugenda kufuukira ensonga etagenda kukuyingisa jjana omutima guno gulimu obwagazi obwa haramu oli akola munne ekintu ekibi n'amuyira asidi lwa mutima omubi natta omuntu olw'omutima omubi abantu balese essolo lwa mitima mibi ebigenda okukulemesa okuyingira ejjana gwe mwoyo gwo kyobulaba nabbi atulaga nti alisanga ku akhira ekitali kirungi nga teyakikola fala yalumanna illa nafsahu tanenyanga mulala anenyanga mwoyo gwe tulabanga abantu balina emitima emibi oli najjula ensaalwa embi emukozesa munne ekikyamu n'akaabya munne amaziga olw'obubi bw'omutima ebitusudde mu bidaati ne tusinza n'abafu ne twetooloola entaana ne tusaba abafu ne tubeera n'ebintu obubi bw'emyoyo gino nolaba omukyala najja emisana ttuku ku nkulungo ng'abantu balaba ne bamukwata ne ku vidiyo ng'ali bute
ne yeeyira eddagala. Obwo bubi bwa mwoyo. Omwoyo gwo gugenda kukulemesa okuyingira ejjana. Tuuza omwoyo gwo ogubuulirire. Tuuza omwoyo gwo ogubuulirire. Weekube mu kifuba. Onookomawa. Lwaki okaabya abantu amaziga? Lwaki otta abantu? Lwaki ologa banno? Lwaki ofitina banno? Lwaki toyagaliza banno? Obubi bw'omwoyo, annafsul khabitha, omutima guno omubi. Yavolaba omutima omulungi, Allah agukoola ne mu kaseera ak'okufa. Omulungi Allah agukoola mu kaseera ak'okufa. Naga nti ya ayyatuha nafsul mutmainna. Mwoyo gwo gubadde omulungi. Gubadde mulungi gutya nga gutegeera Allah. Irji'i ila rabbik radiyatan mardiya. Deri Allah wo osiimiddwa. Naye omutima omubi, inna nafsa la ammaratan bisu'i. Omutima guno ogulagira omuntu okukola ebibi. Kuli nazuuka mu tulo mu matumbi budde n'agenda n'atemula omuntu. Ne yeetikka omuntu gw'atemudde n'ajja n'amusuula ku kkubo mu kakutiya. Olw'obubi bw'omutima ogwawo omuntu. Oli n'ayonoona munne n'amuloga n'amugya mu sheepu y'obuntu n'amufuula ekisolosolo ne yejjako engoye n'alya kasasiro n'alya mu bidiba. Naye ng'omuntu ku nsi kwali. Ne badone ne muziba omu. Bamuyira asidi ku myaka 3 ayitibwa Siddiq ku myaka 3. Abamuyira asidi yabalaba. Omusajja oyo talaba. Mugende musange ku mizikiti. Bwatyo sibwe yazaalibwa. Niraba obubi bw'emyoyo egiri mu bantu. Oli n'ayiira munne asidi effeesi yonna n'agittattana. Abaana b'oyo nga taata waabwe ababuulira sitoole eyo. Omuntu eyamutuusa ku ekyo. Amaziga ge bakaaba ogamanyi. Bamiko olwaleero abafudde bannaabwe ebyeneena. Nalaba omwana wa munne ng'alya kasasiro naye nga yamuloga. Lwa dduniya, abantu munaatuukawo n'edduniya. Mufaaki n'ensi okutuusa munno ku ekyo. Obubi bw'omwoyo guno bugenda tulemesa okuyingira ejjana. Nafsuk. Omwoyo gwo. Tuuza omwoyo gwo. Buulirira omwoyo gwo. Buli omu amanyi omwoyo gwe ekigulimu. Otuuka n'okunyumya n'omuntu aganzi Sheikh nafadde omutima. Mutima gwange mubi naddugala. Omwoyo gwo ogumanyi. Inna nafsa la ammaratu bisu'i. Ekyoyo yekyo ekikulimu kikulagira okukola ebikyamu. Ye kikozesa banne ebikyamu. Naye obubi bw'omwoyo ekisemberayo ddala mu khutuba eno. Rufaka usu'i. Ebigenda okutulemesa okuyingira ejjana gy'emikwano emikyamu. Bameka abantu nga bakyamirwa mikwano groups. Abantu baseegukuwala, oli n'aseeguuka lwa mikwano. Abantu bayiza okunywa enjaga. Abaana ne bagenda mu masturbation, abavubuka lwa mikwano emikyamu groups. Bayiza okulya ebisiyaga lwa mikwano. Oli ava ku swala n'aba nga takyasaala kubanga abantu bawangaala nabo tebasaala. Rufaka usu'i. Emikwano emikyamu. Ani mukwano gwo? Ani mukwano gwo gw'olaba ng'ogenda kuyingira ejjana nga naye mwali? Ani mukwano gwo gw'ogenda okwesiimisa nti ne bw'ali bansoose mu jjana agenda kwegayirira Allah nange nve mu muliro nnyingira ejjana? Emikwano emikyamu gya kabenje. Tunaabeera n'emikwano nga basamize. Naabeera n'emikwano nga mikwano gye baseegu, bayimbi, batamiivu. Era balaba nga bamuziika bazze n'eccupa. Ne bagamba mutukkirize tusooke tukole omukolo ogwaffe. Ono abadde munnaffe. Ne bayiwayo wansi mwana Adamu. Emikwano emibi. Maliriza khutuba eno. Muganda wange Omusiraamu ne mwannyinaze omulungi. Kyoli ku nsi kuno emikwano gy'owangaala najjo kye kigenda okweyoleka mu maziika go. Kyoli emikwano gy'olina ku nsi kuno
gy'osazeewo gibeere mikwano gyo groups zo bye bigenda okweyoleka nga bakuziika. Era bw'oliba mutamiivu oliziikibwa batamiivu, bw'oliba muyaga era oliziikibwa bayaga. Oli awo mulina ekibiina kya Ludo balireetera obubaka nga bakusiibula bagamba mutukkirize tusooke tuzanye Ludo wansi. Naye bw'oliba omusaaze era oliraba emizikiti nga gireeta obubaka, tusaasira famire ya gundi lwa musaaze munnaffe. Olanga abantu abayimiridde mu layini mu nnyiriri bonna abantu baswala, buli omu abuuza muno obadde omumanyi nti tusala naye, tubadde naye mu charity, tubadde naye nga tusoma Quran, tubadde nga mu gurupu ya Quran. Emikwano munzikirize nkome wano, ensonga ezitulemesa okuyingira ejjana ez'ekiise wakati waffe nnyingi, naye ensonga ez'essatu z'ensonga enkulu abantu ze balagajjalira ezigenda okutulemesa okuyingira ejjana. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء المهديين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم إعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل عبادك الموحدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا وأطعم جائعنا واغن فقراء المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات ومن المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين.